essaawa bwe zityo nga tutandise program Uganda ne tukubwa enchukwe mu ssaawa ezo 12 amawulire ne gatandika okutambula nga jjajja wa Buganda omutaka omukulu ow'ekika ekyendiga ng'atemuddwa wali Emmengo oba Namirembe oba Mmengo oba Lubaga byonna bye bimu awo wansi ku Starlet wansi awo manyiwo bulungi n'atemulwa n'akubwa amasasi n'afa. Oluvannyuma lw'omutaka w'ekika ky'endiga okukubwa amasasi n'attibwa, amawulire gatandise okusaasaana nti ate n'ababadde bamukubye amasasi omu ku bo yattiddwa, owookubiri yaddusiddwa mu ddwaliro naye ng'embeera yabadde si nnungi era ng'abatuuze abadduukiridde amangu be bakoze omulimo ogw'okukuba abantu bano ne babatta. Kigambibwa ebigambo bya poliisi byo byeyogedde egamba nti abaakubye babadde 3. Eyatwaliddwa mu ddwaliro waliwo ne yasimattuse n'adduka era nga wowulirira bino poliisi egamba nti bali mu kumunoonya oyo eyadduse. Bwe baba nga bakyalinoonya eyadduse waliwo ali mu ddwaliro tanalagibwa public, waliwo ayogerwako eyattiddwa tanalagibwa mu public, naye ng'ekize kiyaayanya emitima gya bannayuganda bazze nga beebuuza nti naye ani atta abantu kubanga tulabeeko abantu bangi abakubiddwa amasasi nga babakuba batambulira ku pikipiki, n'abakuba Katumba Wamala baali ku pikipiki era nabo ne badduka. Bannayuganda ne bagamba nti bajjeno bangi battiddwa ng'ate batendeke, ne Jeno Katumba wadde yasimattuka naye omwana we yattibwa, naye abo ababeera babalumbye batta tewali n'omu yali akwatiddwako, nga beebuuza nti tulifuna ddi omutemu oyo tutegeere ensonga ki emukubisa bannayuganda amasasi ate nga baba tebalina musango. Twafunye chansi olunaku olw'eggulo eyakubye omutaka w'ekika ky'endiga ne batugamba nti omu attiddwa n'omulala akwatiddwa n'atwalibwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi n'akatono. Bandibadde babalaga public ne tumanya nti oba waliwo abantu ababamanyiiko. Banditugambye nti oyo tumumanyi asula wa gundi, waakiri batandikirawo okunoonyereza. Babakwese, feesi zaabwe zikwekeddwa nga ne poliisi etugamba nti waliwo ne yasimattuse n'adduka era bakyamuyigga. Bannayuganda beebuuza, gavumenti ddala ddala eyagala bannayuganda okumanya ani abakuba amasasi ku ppiki? Oba gavumenti eri mu lukwe olw'okutaasa abantu bano egaana okubalaga public? Bw'eba gavumenti tekiriimu, lwaki tevaayo n'eraga feesi z'abantu bano eyattiddwa n'oyo omulala gwe bagamba eyasimattuse ng'akyali mu ddwaliro ajjanjabibwa? Balinze mulaga ddi ng'ate waliwo ekikolwa ekyakoleddwa nti baayambiddwa bannayuganda ne bamufuna? Kubanga bwe batugamba badduse twagenza okutuukawo nga tetukyasobola kunoonyereza. Olwaliro obujulizi we buli nti ne pikipiki eragibwa nga yasigaddewo. Gavumenti erinze kumulaga ddi bannayuganda ani abatta? Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bwe tutambula naye mu nsonga nga zino. Haji Ssettuba awonyezza abantu bangi ng'abayitira mu kusoma dduwa ze. Haji Ssettuba ayambye abantu bangi okufuna emirimu ng'ayitira mu kusoma dduwa ze, era ayambye abantu bangi okwokyusa obulamu bwabwe olw'okusoma dduwa ezo. Gwe gwasomeddeko ku dduwa osobola okukakasa nti wamma ddala kyakola gye kiri, era obujulizi abamu bajja ne babuwa. N'abo baatanasomera ku dduwa nga mukyalina ebibasoomooza musobola okumukubira ku ssimu ye 0703 31 39 25. Mukubireko olidda kwebaza. N'atemulwa n'akubwa amasasi n'afa. Teyasobodde kusukkawo, versions nnyingi, ebyogerwa bingi nnyo, ebyogeddwa bingi okuvaawo. Naffe tugenda kubyogerako. Lungujja byonna bye bimu, ye Lungujja, ye Lubaga, ye Mmengo, byonna. So tugenda kulaba ebintu bingi mu nsonga ezo. Njagala okusasira mwenna bannayuganda n'abazzukulu ab'ekika ekyendiga, okusaasira Obuganda ne bannayuganda okutwaliza awamu. Kitalo nnyo, kitalo ddala.
naye olwaleero size kudiscussinga kitale ekyo, size kudiscussinga kukungubaga, era sagala kufokasinga ku kukungubaga, njagala kufokasinga ku bye twajjeemu, obuwanguzi obukirimu bwe ngenda okwogerako olunaku lw'olwaleero. Kubanga mu byonna twatuuse obutemu bukyanga bubaawo, twatuuse ku kye tubadde tuyayanira ebbanga lyonna okuviira ddala mu kutemula kayiira ekitabangawo. Olwaleero kyatuuse baatemula kayiira omutendeke yali alina ne babodegaadi abaamutemula ne batategeerekeka. Baatemula assistant IGP, baatemula ASP Kirumira, baatemula Katumba Wamala n'asimattuka. Geno tewali kyali kituukiddwako. Olwaleero ku mutaka wa Buganda olugero ne lukyuka. I'm happy olw'ekyo ekyabaddewo, kuba yabadde amaze okufa, naye kiri ekyakijjeemu ekyavuddemu. Midiya zonna zikitemeddeko ettaka, gavumenti ekitemeddeko ettaka, Buganda ekitemeddeko ettaka, nga bulijjo kwe kubadde okuyaayana kw'Abannayuganda ani atemula abantu. Olwaleero ne kiba nga kyavuddeyo wakati mu action ne wabaawo be balaba, abakwatibwa ne bakwatibwa, abattibwa ne battibwa, ne Buganda ekituulidde, ne midiya ekituulidde, bongera kutukuba nnaku ey'okufa kw'omutaka Lwomwa. Okufa kwonna bwe kuba ng'okwa Yesu nga kukyusa eggwanga, baserebulatinga kuserebulatinge. Buganda mulina ensonga okuserebulatinga okufa kw'omutaka Lwomwa kuba tabadde wa bulijjo. Era nze siri munakuwavu, ndi musanyufu nserebulatinga okufa kwe, kubanga kuleese ekintu ekipya mu Bannayuganda, mu Baganda, mu bantu ba bulijjo, newankubadde bafuba nnyo okukituggyako tutunuulire ennaku eri mu kumufiirwa, abadde si wakubajjamu mbaawo, abadde wakufa. Nze ndaba kufa kwe kwaleese eki? Okufa kwe kwaleese eki? Era abadde wakufa ku myaka 5 era yandifudde, kujje yafiiriddemu yafudde. Okufa kwe kwaleese eki? Kujjeewo ebibuuzo byonna ebibadde mu madda zonna. Okufa kwe kuzzeemu madda zonna n'eya bugingo n'ekomawo ku tebo, tabadde wa bulijjo. Okufa kwe bwe kuba kukyusizza ensi nga kukyusizza Uganda, Mukama weebale kubanga jjajjaffe yagenza awummule mirembe. Baana bannange, CBS ne Buganda bafuba nnyo okutukuba ennaku y'okufiirwa kw'omutaka nga ne Muteesa yafa. Wulira, alaba Muteesa yafa. Naye okufa okukyusizza eggwanga, okufa okuzzeemu ebibuuzo bya madda zonna ezibaddewo. Bali mu kutuwugulaza batujja ku achievement eri mu kufa kwa jjajjaffe. Kati nno nze nserebulatinga kufa kwe, tonnyumiza gaboozi. Okufa okutaliiko, bane musoke mumulindeko, njagala osooka owulire lino eggulire, ngenda ddi kubako katono njja biddamu eri nga tuzzeeyo eri. Wulira. Sooka owulire intro, ngenda bba kuba intro giwulire. N'okutuusa kati Obuganda bukyali mu ntiisa ey'amaanyi oluvannyuma lw'abatemu okusi. Awo wetutandikira mu politics. N'okutuusa kati Buganda ekyali mu ntiisa ey'amaanyi, we are celebrating. Bukyanga batta tebattangayo omusajja afaanana bw'atyo.
ne Katumba Wamala general wa polisi ate wa maje. Katumba Wamala wa polisi ate wa maje alinga Namirembe ne Lubaga. Namirembe ye Lubaga, Lubaga ye Namirembe. Osobola okunjawulira Namirembe ku Lubaga okakasa? Sigamba Kerezia ne kanisa ngambe ebyalo ebitundu. Osobola okunjawulira Namirembe ne Lubaga. Katumba Wamala mu polisi ate musirikale. Abamu kubatamanyiiko n'omu tewali gwe bali batulaze nti n'owuno. Kaweesi yatugamba temugezaako okukola mob justice nga ffe weetuli nga polisi weetuli. Mwagala kugamba nti nno tetukola. Polisi erina obusobozi obukuuma omuntu atu teriiyo yali agambye tewali gwe batulaga nti nno y'ono. Lw'omwa tabadde wa bulijjo. Ensenene ye yakoze investigation. Ekika ky'ensenene ye ensenene yajjiddewo ku mmotoka simbo cwi. Eri ebintu nebyekola byokka. Omwoyo ne gwambala abantu ba bulijjo ne bagoba ab'emmundu. Sabagamba nti omwoyo gwa Buganda gwazuukuka. Sabagamba nti omwoyo gwa Buganda gwazuukuka. Mbwe entiisa muleete bandi mukwate bandi muyite ku nguudo z'Emmengo Lubaga nga muserebulatinga obulamu bwa Lwomwa. Buganda tetuli mu ncukwe. Buganda tetuli mu ntiisa. CBS mulimba edita wa CBS bamunoonyerezeeko. Edita wa CBS bamunoonyerezeeko. Lwaki mutujja ku kiri? Olwaleero Lwomwa tetuna na kumudisikasinga tudisikasinge bali abaamutemudde. Bo baagala tudisikasinge Lwomwa. Wummula Mirembe ogugo ogukoze. A dead Lwomwa is more dangerous than a living Lwomwa. Lwaki ntandikidde eyo. Kansooke ngende mu bino ebirala nkomewo awo we tugendera mu Bayibuli. Ekyawandiikibwa ky'eggulo nkikomezaawo si lwakuba tewali bye tusobola kuyogerako. Ekyawandiikibwa ky'eggulo kyaba Ssekabaka ekyokubiri essuula 2 olunyiriro lw'12 paka ku 21. Kyonna kiddemu nga bwe kyabadde. Isaaya yabuuza kabaka, abasajja abo bamanyi bavaawa baagala ki? Nabbi abuuza kabaka, abasajja abo bamanyi mukakasa Buganda musobola okukwata interest zammwe ne muzigatta n'ez'Abanyarwanda zezimu balyoke batuule ku lukiiko olukulu olwa Buganda. Abasajja abo mubamanyi? Ekyo ekibuuzo kyenkomezaawo. Interest zaabwe mu Buganda ziri ki? Interest za Buganda mu Buganda ziri ki? Interest z'Abanyarwanda mu Buganda ziri ki? Mwamala kubyogerako nga zikwatagana. Isaaya n'abuuza kabaka Kezekiya, abasajja abo obamanyi? Olwaliro ne bompa puroguramu 5 nga buli puroguramu ejjirako ekyawandiikibwa ekirala mu mitwe emirala mbirina. Naye ekintu Mukama kiba kizze wano ne bwe tunaakisomera omwezi mulamba ekyo ekyawandiikibwa oba ekirala kyonna. Si lwakuba nti ebyawandiikibwa biweddewo mu Bayibuli oba Enjiri eweddeyo. No. Eggulo twabuuzizza ekibuuzo ekyo Lwomwa yabadde akyali mulamu. Abasajja abo bamanyi? Bassekabaka ekyokubiri essuula 2 olunyiriro lw'12 paka ku 21. Lwomwa we are celebrating your life. Era ffe tetukaaba. Siraba omuntu w'endiga akaaba. Siraba Omuganda akaaba. Celebrate Lwomwa. Mujjukira lwe nabaleetera Secretariat nga mbagamba nti Museveni bamugambye nti omwoyo gwa Uganda gwazuukuse, omwoyo gwa Buganda gwazuukuse gwazzeeyo wabannyinigwo. Ab'engalo ne bagoba ow'emmundu ng'agirina. Emmundu yagudde etya mu mpagi za pikipiki?
mukimanyi nti bajja okukola mada bwetyo wabeerawo backup ebeera mu kitundu eiza nga nayo mmotoka obanga pikipiki wateeka okubaawo backup surveillance endala egaadinga bano byabayiseeko bitya ne batasobola kweyambayamba eyo pikipiki yokka si ye yabadde ku mission bakulimba wateeka okuba nga wabaddewo pikipiki endala nga wabaddewo n'emmotoka endala Kabe Kasinge nga n'abazze okukuba okutta mwabaddemu abaagala baffe mission ekomaawo baleme kwogera bisingakaawo naye ekikulu baakwatiddwa another step ahead siraba omuntu akaabira Lwomwa era Buganda celebrate Lwomwa kuba Lwomwa omufu akoze ekisinga Lwomwa omulamu byenjogera mbimanyi yongerako ekitabo kya Esther chapter 4 chapter yonna gisome immediately nga amaze okufuna amawulire ago nga nvudde ku program n'abatereddeyo chapter ugundi verse ezo Esther chapter 4 verse 13 to 15 naye soma chapter yonna ngenda giyitamu ekyandikwa kino nkikootinga nnyo tukikootinga nnyo era wano twakifuulanga ngombo naye kati tukijje mu ngombo bwe munaagaana okununulwa kwa Uganda kunaava ewalala naye mmwe n'ennyumba zammwe mujja kuggwaawo yoyo Esther chapter 4 kuba wano nkikootinga nnyo si kikootinga azini kukikootinga nkyogera n'amakulu gaakyo omusajja yabadde ayogera awo ku siini yagambye kale kati lwaki babadde bamulanga ki tabadde munnabyabufuzi tabadde mu byabufuzi ekyawandiikibwa nekidda mujja kuggwaawo n'ennyumba zammwe naye Buganda ejja kununulwa bye byawandiikibwa byenziza okusomesaako leero ngenze mu security alerts okusooka byonna